eddakiika zizino sinyingi ezakakonka ku ssaawa 4 ez'okumakya oli ku 88 katonyeze 8 Yaffe ow'ebijjajja eddoboozi olimanyi oliwulidde olimanyi bulungi nti made in Sereko yakubuuza ku makya gano nakuza omwezi ogwa Novemba tuguyingiddemu ennaku endala 2 omwezi ogw'11 omwaka 2024 nsinziira ku masengere omuliro gw'okubiri gye nsinziira okubuuzaako nti bwakedde bulungi nsanyusikidde wamu nammwe bawadde ebirungi nammwe tuli wamu nammwe ffe tuli eno okuweereza Bwakabaka bwa Buganda nga tuyita mu rediyo y'abeene eyitibwa Central Broadcasting Service so tukubira ku simu 032 3 ejjawo baana ne bagikwata wano nti njagala onoono 032 3 general ni yaffe nina kino kyagala okwebuuza ebikwata ku rediyo y'omutanda koza kuba nti oli ku mukutu guno abagenda mipiira ab'e Masaka Mbalere Bannabuddu ffe abali ku looni Kyaggwe tuli wamu nammwe temutya bano bangu ffe tuli ku looni tuli bapangisa abawagizi abapangise tuli wamu nammwe aba Kyaggwe ate kirungi mulina omulimu gwammwe gw'obusezi bagana nga mubaliirawo mu kisaawe kwebaza munange programu neyitibwa Parliament yaffe abakulu nkyabali ne bajja tusanga jja mungi ogatikuba emmotoka nyingi ne waliwo atuuse katugenda naye ate ebirala binaatusanga abalala bajja tusanga sabbiiti eno ebaddemu ebintu bingi nkola yaffe nga bulijjo okusobola okuyitiramu embaddemu ensonga y'ekitunga kitibwa UCDA eno ensonga yetuumiddwa eyo gye muli ensonga y'emmwanyi era nga abantu b'abeene si baane bokka abantu ba Uganda emmwanyi eno yafuuse ensonga President Museveni awandiise ku mukutu gwe emirundi 5 ku nsonga y'emmwanyi era baavaayo ne yasinkana bakkiriziganya mu kibiina kye yenga ssentebe ayitibwa Buganda Caucus NRM Caucus ne baga nti ekitongole kino ky'emmwanyi kiveewo ensonga ebyo bibaddewo ebyo bibadde bitambula ku saidi ey'emmwanyi era nga ekinkiza yammanyi kubanga kisinze okubeera nnyo matu g'abantu ba Uganda ensonga y'emmwanyi eyitibwa UCDA yatandika 1991 ekiggwayo nti Uganda Coffee Development Authority twadde tukyali awo yaliko Minister of Finance Ezra Suluma naye nawandiika obagana nti kino ekitongole kyatandikibwawo President Museveni kyagamba nti kisobola kirya ssente zaabo kitwala ssente z'omulimu w'omusolo kya bbeeyi nnyo nedda Suluma agamba Ezra yali minisita w'ebyensimbi nti baateekawo kyebayita ses baateekawo ssente akatundukamu ku 10 ekitongole kino kisobola okwerabirira so ensonga yagamba nti kirya ssente President gamba nti nkuwa ekyo kya bulimba Ezra bw'ayatyo yagambye tutunulira era mpuliza eyo gy'oli ffe twatandika dda kuteekateeka tugenda mu kulonda 2026 kunyinga liwo ekirala kyonna minisita ayitibwa justice minister justice ebyamateeka chairman Mao Norbert Mao yagamba nti wajja kubawo enteekateeka eyitibwa constitutional reforms okutereeza ebyokulonda binaatambula tuba tukyali awo kamisona Mpuuga naye nanga nti abange biriwo ebityo nange nina ennongoosereza ensonga zino ye yakireeta nga alinayo Empuuga byayagala naye bitereeteremu kyekiyita constitutional and electoral reforms yaga nzeetaagisa kulaba nti tugenda mu okulonda nga kwetengeredde bulungi muno mwalimu kyebayita constitutional amendment bill eno egatta article ya 259 ne 262 era Mpuuga agamba tujja kuba articles nyingi muno bwayo article kitegeeza obwairo bungi saala kumalira budde naye nga byonna Mpuuga Kamisona Mathias Mpuuga agamba watera okubaawo ennongoosereza naye mu kyo ab'opposition tebakiraba nga kyamakulu ekyo nja kubuuza Mpuuga mbuli lwaki banne tebakiraba nga kyamakulu tuba tukyali awo era Mpuuga ono n'agamba nti wakye bayita upper ne lower house ebya Luzungu mbiwulire eyo musize ebweru eyo ayagala nobyeta Mpuuga no simanyi abantu bafana bitegeera bennakyenyi Abannabuddu upper ne lower house ebyo simenga yakendeeza engeri tuli ku mulamu mwago kendeeza ebitongole nga gamba tukendeze yakiyita decrease on size of the parliament watu yagamba ngagamba nti akuta ekyokubiri
n'abanga butereevu yagamba automatically qualify for parliament as the leader of opposition. Ekyo nno nakyo ng'agamba nti mukulonda kunaabeerawo 2026 kwate ekyokubiri yaba akulira olukiiko yaba akulira oludda oluvuganya gavumenti. Kino agamba amaloboozi gaavaayo nga si gaali mangi naye empuuga ekyo yakiremerako, naye ensonga eri ey'okukyusa amateeka bino bikuyitamu nkubuulira ensinga etambula bitwakuŋŋanyiza ne bannange ne bantuma nti gugenda okole programu no bintu tulabye abantu baabe ne baagala okutambula nabyo. Ekibuuzo kiriwo, President Museveni yagamba nti yayagala ekitongole kiveeyo lwakuba nti ensimbi twogedde nnyo ku mwanya naye mwanya tuyinza givaako. Katikkiro naye abantu baabeene yatukulembedde n'atutegeeza nti ekitongole kibajjayo nga bannannyini kyo bo tebakirinaako buzibu bajjawo kyaki lwaki bafa nnyo. Naye ensonga bajjako bagenda kujja tubuulira ebiki ebiddako. President Museveni yayise abakabondo ka KNRM ekisozi naye tebayogedde ku mwanyi, bayogedde ku operation wealth creation. Ye President Museveni agenda kugalako eri eggwanga ayogere ku nsonga eno. Kaakati ebibuuzo bingi, mpuuga atuuse. Sebo nsaba kamisoni oza katuuliza sebo. Musajja wa Kabaka Medi Nsereko Sebuliba. Yes sebo. Nsanyuse okubeerako wano ku mbuga. Amiina sebo. Okugabana ne ku bannayuganda ku nsonga zo yanjudde ez'enjawulo. Njala kwebaza bannansi bonna abali abawuliriza anti nga bw'omanyi rediyo eno tewulirizibwa mu nsalo za Uganda mokka. Yes sebo. Naye amayengo gaayo gatinattina ne gatuuka ebule n'ebweya. N'olwekyo bonna abali eyo gye muli nga muwuliriza rediyo yannyinimu mbalamusizaako nnyo. Nzikiriza nga Musekuba Nabuddu abaasuze batambula navudde ebuddu olunaku lwajjo nga buwungeddemu naye nabasanze mu kkubo nga bangi ddala, era njagala kulowooza nti abakulira ekisaawe ky'e Namboole entegeka ze mwakoze zimala okulaba nti abantu baffe abazze mu bungi bwe batyo bayingira mu ddembe ate otali kutaataaganyizibwa konna. Bannabuddu mbasaba abakyatambula mutambule bulungi ate twali kibapapya kubanga ekikyo kibeera kikyo. Bannakyaggwe mbaagala nnyo kubanga ate muli bakodomi bange mwampa omukyala, naye bwe mbadde nveeka ankakasiza nti amakulu yagasanga Buddu n'olwekyo ab'Ekyaggwe mwefeeko. So eno ensonga y'embuga ogw'embuga gutta ogw'obuko. N'olwekyo Bannakyaggwe mwefeeko mwe mumanyi ebyammwe. Tunaabaddira nga ogw'embuga guwedde. N'olwekyo mbaagaliza olunaku olulungi mutambule emirembe. Ffe tekyalina kibuggwe ab'Ebuddu. Tetukina kibuggwe. Nammwe abapangise bwe muneegattako. Tunaabasiimuula amaziga tujja kuta n'ebirembe ebinaabayambako kamula amaziga agajjulujjulu ge munaakaabire Namboole. Naye mu byonna njagala okwagaliza abantu ba Buganda bannayuganda banywera omuzannyo olunaku olulungi. Manyi eringanga pate Medi kino oli ogoberera nnyo omupiira naye kyabulamu mu mupiira gwaffe ogwa clubs temukyali mu kintu ekyo. Oba n'erinnya Jjogo simanyi wakito lyejjangako ne weeyita ekirala. Oba weeyita kaye wa mukuukulu oba ekirala. Ejjogo kubanga temukyalina kinyusi mu kintu kino. Yagamba Misagga ne Mandela konza sikyali Jjogo. Oba oli Kagubi oba Kakwale sikyali Jjogo. Naye mu byonna nsanyusa nnyo okubeera wano. Ampuliza oyo Commissioner Mathias Mpuuga Nsamba. Ensonga zimuleesezza leero ne bannaayo twayogeramu tulabe ensonga bwazitembeeta. Ensonga njamutwalako mu mateeka kubana lawyer ate tulabe kiri constitution ennongosereza ate kwalina etteeka ly'emmwanyi. Ne musajja wa Kabaka naye atuuse semunsabirako buzero tusebo. Abalungi abatuuliriza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama yeebale kubakuuma abafunye ebizibu eby'enjawulo nakuwalira wamu nammwe abafunye amasanyu nsanyukira wamu nammwe. Bakama bange abaliko obulemu mu Uganda mbatumidde. Byebyo. Ampuliza akulu babiri batuuse Honorable Mpuuga waali
ne Bumali Mpindi naye wali tutembeeta Musonga sanze maze okuona manyizo uliza bali maze okwanjula kangende butereva guest speaker wa Mugenyi waffe w'enjawulo Honorable Mpuuga tusooke ku kibala ky'emmwanyi kifuuse kibala ky'emmwanyi kati gwe olina ebiti bibiri mwetwakuyitidde nga looya ng'omubaka wa parliament ate ava mu Buganda ate omulimi w'emmwanyi ebyo bisatu mwetwakuyitidde ekisooka eggwanga lyagala kumanya ekitongole ky'emmwanyi nkisa ekitongole ky'emmwanyi ebitongole mpuliza 257 9 baabigasse 67 tebanabigatta lwaki kino kyo kifuuse kizibu Mpuuga ekyemmwanyi lwaki ekikutte enjogera yavubuka kikutte akati kyekina vibe nedi ensonga eno bwe yali etandika yosebo enteekateeka y'okugatta ebitongole n'okugyawo ebimu sikugatta kukka neweewulu n'ebijjiddwawo kubanga mulimu okugatta mulimu okugyawo mwakoze ebiga by'oluzungu mwakoze ebiga byo dissolve Mpindi kira mwakoze ebyo biga by'oluzungu ebyo ono yalumanyi Mpuuga rationalizing dissolve sinze nabikozesa nange nabisanga mu nteekateeka naye nga bitegerekeka tosobola kukweka kigendererwa kubanga buli lwoleta etteeka ntunula ku zibayita memorandum omulino ebigendererwa objectives nemmanya kikyoyagala okukola bwe baleeta enteekateeka eno emaze endowooza emyaka 2 mu parliament mbaseerabidde nayimirira ku floor ya parliament kubanga enyanjula yakyo ng'etandika tekyaleetebwa minisita wa ssemateeka naye attorney general yennyini yajja n'ayanjulira parliament twagenda kubeerawo enteekateeka okugatta ebitongole bya gavumenti okuggyawo ebimu era n'ateekako omusitale nti ekigendererwa kyakendeeza nsaasaanya ya gavumenti na kulambika nkola y'emirimu nayimirira ne muddamu nali leader of opposition mu budde obwo ne mugamba nti ekintu kyonna ekiyitibwa okukyusa ssemateeka oba okukwata ku kitongole ekirimu ssemateeka nga yakiteekawo kikwatibwe n'obwegendereza era nimbalabula nti mubeere beerufu kubanga ebitongole ebimu biri ku kinyusi ky'okubeerawo kw'abantu temukijjaawo bujjanga mukolo era nimbajjukiza nti y'emu eyo eyakozesebwa nga tutunda ebitongole bya gavumenti mu myaka gy'ekyenda medi yayitibwa structural adjustment programs ezo eza banka y'ensi yonna ze baatuteekako mu mbeera eya yiriyiri watalina kusamukka ne tutunda buli kimu tunda balowooza nti tebikola bulungi nga UCB musooke mwongeremu ssente bwe kifuna amasavu ate mutunde twatunda buli kimu okukakananga n'abantu n'emyoyo tugitundiddemu ekyo kye bayita unilateral liberalization okutunda nga tumaze kwefumiitiriza kyakolewa wano Uganda amawanga agatuliraanye nga Kenya ne Tanzania tegaakola gatyo se wano mu Uganda tolabamu matabi ga KCB eyo banka ya gavumenti ya Kenya era gwenga bwotera okutambula sijagande bwotera okwenjeera otera okubeera mu Nairobi obudde obw'olweggulo saawa 12 olaba abavubuka bangi nga batambula ku nguudo za Nairobi bambadde obusawo bava kukola mu bitongole bya gavumenti ebyasigalawo bayitirivu nnyo balaba nga batambula bikyaliwo babisigaza era gavumenti yaabwe teyagwa naye baasigala nga bakyayina integrity y'obwannannyini bw'eggwanga lyabwe ate Tanzania bo nga bwe bamanyi balimu naluli olussocialist luli bo baakwatako bitono nnyo ne bagamba wange tutwale mpolampola wano Uganda twabiteekako akalindi n'akajjanja aka buli kika ekituufu ebimu byatundibwa nga bitundibwa mu mbeera yakubyeguza ababitunda oli obaddeko mu katale nga auctioneer atunda agamba akuba engoma nti ayanguye mangu kubanga yagula yembeera gye twalimu wano nga tutunda ebitongole bya gavumenti kuba mangu engoma 1 2 nasabwa 3 twali mulalakkirizibwa nti nzengula mujjukire so ebitongole bingi byatundibwa mu mbeera efaana bwetyo ng'ekigendererwa World Bank kye yatugamba ne tumira nga situmaze na kugaaya
ndi betuna abitunda government emanyi kola business abantu babujo bakola business mutunde mangu kubanga government sasanya sente nyingi nnyo bwina avaawo private sector emanyi kola sente bwetutyo mumbere yonkuyita mulukwayo okuba na Uganda manyi bagoberera enfuufu tuvuddewo okutuuka we tuli mu nkole yeyekyugwe n'okukola emirimu mu mbeera yagadibengalye we twafiirwa ne Coffee Marketing Board songa amawanga amalala agayina emmwanyi tegajjululangako buvunaanyizibwa bwa gavumenti kulambika kitongole ekiyina ekyobugagga ng'emmwanyi Coffee Marketing Board n'ebibugagga byabo nga bw'omanyi ne bigabanibwa ebintu by'omugenzi byagabanibwa abatwalako amapeesa ne batwala w'ekitogi n'atwala w'emikono n'atwala buli omu n'atwalako kyalabye era tumanyi bulungi baani abo abigabana mu mbeera eyakiyita mu lujja amayumba ettaka kakati okuteekebwawo kwa UCDA ate kwali kuddamu kumala kwerowooza oluvannyuma nti bino ebitongole bigenze kuba Coffee Marketing Board yali ekola bwa kitunzi bwokka n'ogoberera omutindo tulina okufunawo ate ekitongole ekirala ekikola omulimu ogwefaananyizaako ogwa Coffee Marketing Board n'ebirala ebyafa nga Lint Marketing Board n'ebirala ebya pamba so tuteeka UCDA mu myaka gy'ekyenda kakati obuvunaanyizibwa bwayo bulambikiddwa bulungi era tebukontana na buvunaanyizibwa bwa kitongole kirala Honorable Mpoga kati utoga UCDA eruwa eri wansi wa kitongole kiri ministry yaki ministry y'ebyobulimi yeri UCDA kati yevunaanyizibwa okulondoola ebitongole bye bayita subsidiary agencies eziri wansi waayo si UCDA yokka mulimu n'ebitongole ebinoonyereza nga bw'olaba naro nga bw'olaba omuli amafaamu nga Kawanda neribatwala eryenjeru lyowulira libayitaani eryenjeru byonna biri wansi w'ekitongole ky'obulimi kati ate ozibuvuddewa ku kino kati ate bwebanga gye kiri kati anti mbadde nkwadde ebyafaayo byakyo nti banka y'ensi yonna n'ebanywanyi baayo bwe baatuteekako akazito okutunda mu mbeera yagadibengalye ne tutunda gye bayita structure adjustment programs mu 1997 naye ebisinga twabitunda mu gyakyenda kakati okuteekayo ekitongole kino kubanga ekigendererwa kyali nti mu gavumenti ekola bulungi business netutunda UCDA okuteekebwawo kumala kutegeera nti tosobola kuleka buli kimu nga kitambula nga bwe kyagadde UCDA nebwe buvunaanyizibwa okulambika obuguzi n'obutunzi bw'emmwanyi omutindo gw'emmwanyi okunoonyereza research ku bika by'emmwanyi endwadde z'emmwanyi okulondoola abalimi ku faamu gye balima ngeri gye balimamu emmwanyi okubalambika ku mutindo okwanika kusunsula grading nga tebanati parking kutunda wabweru byonna eyo UCDA mu kiseera kino okuleeta okugamba nti eveewo era wakiba na Uganda beerega ebikya bajjukira bulungi twalabula ne kutunda ebitongole nti tunda naye bagamba nti tunda totunda nangu ezo oyambadde kubanga oyagala kutunda oyite bute era bwe bajja mu parliament twabagamba kudda opposition twabagamba okukendeeza ensaasanya ya gavumenti yakyenonere tukkaanya nakyo in principle mu buntu ne mbulambulu tukkaanya okendeeza ensaasanya mu bitongole ebiri mu kyonoona naye ne tubagamba nti ebitongole ebimu byankizo temubigendako bugenzi nti mwakoze olukangaga bwe tuba ku kino tudda ku kino nedda ebimu byetegereze UCDA egwa mu ebyo bitwalabulako nti mugende mpola mpola ebitongole ebimu bisobola okusigazibwawo nga bw'olaba nti n'ebirala weebiri bwe tugenda okujjawo waliwo bye tumanyi nti byo lubeerera bikola loosi wawuliddeko nga twogera ku Uganda Airlines kyekimu ku bitongole ebikola loosi buli mwaka ku mwaka era kyebigattako ate nga saagala bakijjeewo kubanga ennyonyi y'eggwanga kifaananyi kya ggwanga kituufu ekyo UCDA ekiikirira ekifaananyi ky'omuntu wa bulijjo yeerwanako ne gavumenti ng'ebongoota era saagala kugambira wano nti UCDA ebadde ekola matabuta naye ne bwebanga ebadde nnafu ebigendererwa byayo bituufu eyambibwe eweebwe amaanyi efune embavu eziddamu okutambula tukize obuvunaanyizibwa bwayo kubanga ne gy'ogitwala limbo
mu ministry gy'oyagala ogitwala ebitongole n'emirimu egisinga gye gifiira osanga abasajja n'abakazi ateeka ekkooti ku ntebe ye n'atambula n'avaawo n'agenda n'anyaka akyayi n'akomawo ku ssaawa 6 agenda okebera ku ssaawa nga ekyemisana kituuse n'akomawo ku 9 n'addeeka eyo yenkola bw'ogamba nti tujja kutereeza emirimu gitereereza eri kubanga waliwo obwangu medi simanyi oba kikwanguira okulaba minisita okusinga okulaba omuntu ali mu business nga UCDA kubanga bo bali business like amaaso gaabwe gali mu kukola business bangu nnyo okutuuka eri abantu obunafu bwabwe bwe tuba tubayambako okukendeeza bakola obuvunaanyizibwa kubanga bulambikiddwa tulina n'ebyokulabirako esebo kubanga twabuuza gavumenti nti kino kyagala okukola baani abalala abakikola Kenya bajjawo ekitongole mu 2012 ne kibuukya ne bakizaawo Ethiopia esinga okulima emmwanyi wano bakijjawo mu 2008 ne bibookya ne bakizaawo balima amajani ne basinga okulima emmwanyi ku kalu lwa Afirika naye bakola kitwagala okukola n'engalo ne zibookya ne bakikomyawo ne ketubabuuza bano nti mwajjewa best practices mwagala okuleeta wano ku nsonga eno so nzikanya n'okendeeza ensasanya ya gavumenti sikanya gikola mu ngeri etali mu kufumiitiriza omuntu wawulira nteteza okumanya afiirwaki ekitongole bwe bakigatta ne bakitwala ekisooka afiirwaki kikitufiirwa abaagala abalimi mwe bafiirwaki ekisooka ndowooza twesibye kawaayiro kamu mu bbago lino era kayinza tuziba amaaso akawaayiro namba 4 akagamba okujjawo ekitongole naye muli obumu n'obuwaayiro obulala ate nga tebunnaba kulambululwa bulungi omuli akateekawo coffee auction omudaala ogw'okuvuganyiza ogw'oggulirako emmwanyi ku nnyondo kati akawaayiro ako nyenze minisita akannyonnyole ntunudde mu biwandiiko bya General Museveni byawadde ebyokumukumu tekwogerwako naye awo waliwo ekinyuso eky'amaanyi Coffee Amendment Bill 2024 yes kubanga coffee auction batoginnyonnyodde bw'ogenda gikola nga gwe y'omu olina ebyafaayo ebyokwagala okuyita bannayuganda emabega oguze emmwanyi omuntu omu werabidde olutalo lwa peneti lwe twatandika mu mwaka ogwedde kubanga peneti yali ayise era yali agenze nejjukira endagaano etasazibwangamu mu lukale eddakiika 39 ezakayita ku ssaawa 4 ensonga ya mmwanyi naye tugiyina ng'egye tugiyiseemu osobole okutambula n'okumanya adalina omuzinda Honorable Mpuuga Mathias Nsamba ng'atubuulira byonna naye kati awuliriza bali nkubuuza Honorable nti Commissioner nti tufiirwaki omulimu abantu bafiirwaki kinga nga bwalemeddeko lijja mu Parliament kkiriza obagaana era omukisa gy'okuyita guli waggulu tufiirwaki abantu bafiirwaki abali mu mwanya ekinyusi ssebo tekiri mu nsonga nkulu eyogerwako ey'okujja UCDA ekisingako n'obunene kiri mu kuteekawo gye bayita auction okutunda ate obutunzi bw'emmwanyi bw'otunuulira ebbago mu nnyanjula preamble oba mu objectives ekimu ku bigendererwa kwe kuteekawo coffee auction kyokka bw'ogenda mu bugazi bw'ebbago tekyogerwako kiba kitegeeza nti etteeka bwe liyita minisita ng'akozesa gye bayita regulation ajja kuteekawo enkola ey'obuguzi bw'emmwanyi kati weewali akabaata akasinga n'obunene kiba kitegeeza nti obuguzi obubadde butambulira mu kulambikibwa kwa UCDA obugjeewo wakati amaanyi gonna ogawadde omuntu ayitibwa minisita ajja kukeera ku makya by regulation agambe nti kaakati emmwanyi ekika bwekiti ne bwekiti ono gundi alina ozigula kubanga yaweereddwa olukusa minisita mu tteeka awo ewali akasandali ojjukira bulungi nti ku peneti baakola endagaano epineti egamba nti yekka yalina okugula emmwanyi nga tanafuna mmwanyi ze bayita screen 18 nga azifunye zayagala omuwendo omulala tasobola zigula kakati kabaita akalogojjo weewali ekinyusi nekisinga okujjawo bujja UCDA nti okujjawo UCDA kiringa nga curtain
eyagala okuyisibwamu okuyisawo ekisinga obugazi ekyokukyankalanya obuguzi bw'emmwanyi omuntu akeere ku makyanga yasobola okugula screen 18 medi okunyonyola batuwuliriza ze mmwanyi ezikolebwamu kaawa ono w'omukyuma gw'osanga emmwanyi ensiike ze zisinga ebbeeyi ono gwe munywa instant coffee Nescafe n'ebirala yakolebwa mu mmwanyi ez'ebbeeyi eya wansi ya quality ey'owansi size ziba zisinga ziri zosanga mu kyuma n'otambula ku street emu n'owulira nga kaawa awunya street number yo screen 18 ate yaffe yawo ne Uganda olw'okuba ya mutino gwa waggulu ekozesebwa nnyo n'okutawula mu mmwanyi eziva ewala watali kawo kakati bw'olekera minisita obuyinza obufaana bwe butyo nti ajja kubanga asalawo auction weetambula auction terambiki tegazidda na gazizibwa mu tteeka eri silent ekivaamu ekimu kyo nayogera nti ekimu ku lwaki etteeka lino lirina okuyimirira nti n'abantu abakwatibwako tebeebuuzibwako gwalabyeko ku tteeka nti ku lipooti ya paalamenti nti abantu abagula emmwanyi bannannyini beebuuzibwako ku nsonga eno baliyo bagulumba nabo beerekera ekigenda okuvaamu okuva kwa UCDA kuvaawo kwa bwenkanya mu butunzi bw'emmwanyi kyobadde ombuuza nti munnayuganda afiirwaki okitegedde bulungi kuvaawo bubwenkanya akatale omunnayuganda bwenkanya kati kankuwulire mu sizoni ewedde ewaffe ebuddu sizoni 2 eziyise ng'oggula emmwanyi okuzifunako zakasandali era omulimi yatuulanga wali n'alinda n'agamba nti kanninda anaasembayo okumpa ebbeeyi ekola ki eyawaggulu era nga bazitambulira n'okwogera n'abantu mukama ssebo nzija onoozimpa wakiri mpaako zino bw'ojjawo embeera eyo oba otutte muga nti gundi yagula ekyabaawo ku bikajjo wakitegeera ejjinja busoga mu busoga bannannyini makampuni ne batuuka okugamba nti sigula omusajja ayagala kutwala mwana we ku ssomero taani ebadde emitwalo 2 n'efuuka ey'etaano agula ali omu ne batuuka n'okugamba nti watubigwe tubitwale mwakyoli gavumenti nefulumya ne ssente obuwumbi 18 babitikke bajje ebikajjo mwakyoli amini ebusoga babitwale mwakyoli mu kampuni naye etaliiyo ate kwegamba byonna byakatemba so n'olwekyo bannayuganda okugamba nti totutwala eyo kibatanawo kulowoozaako nti kinene okusinga okujja UCDA bajulekako UCDA egoberera omutindo UCDA eyambako ku mmwanyi ku balimi ku research nina ekisinga obukulu kuba bagiyita coffee value chain obwakitunzi bw'emmwanyi munnayuganda owa bulijjo waafunira we wali amaanyi ge sinagenda wa mpini bumalima mukasozi ono atuuse mbadde njagala nnyo tukuba olukoba ffe aba paalamenti yaffe wano ya Buganda bwe tuli kakati programu eno tukyalina omukisa nti bwemali etteeka lijja gye muli terijja mu paalamenti mulinayo nteekateeka ki okutangira obuwaayiro obwo naddalako honorable Mpuuga abantu babe ne babuulire nteekateeka ki gye mulina kwa bajja kusoma kawairo si nyumta third reading eyo kati etteeka likyali ku second reading kubanga ku second reading weligendera okusunsula kawairo era ekiteeso ekyayisibwa kyali kyagamba nti tugende ku second reading oba situkola ki kawairo tetugenda nteekateeka kyeriwo gye mulina suubira abantu balifune basuubire kansooke kino essuubi oba butali ssuubi lijja kusinzira ku bintu bibiri twagala kwata nsonga eno nga y'amateeka oba ya byabufuzi kya mirundi ebiri era kyenjagala kitegerekeka eri abatuuliriza ensonga ziri bbiri bwe luba tusazeewo ojja kwatanga ensonga y'amateeka kiba kitegeeza nti obukulembeze mu paalamenti ku buli mutendera obwa caucus ez'enjawulo obwa Buganda caucus obwa opposition oba caucus ez'enjawulo eva mu bitundu ebirimu emmwanyi bulina okutta ku bigere bakozese kye tuyita alternative channels paalamenti eyo gyolaba medi ebeeramu ebintu bingi nnyo ebikolebwa nga omuzindalo teguliiko nti ababaka b'abantu basobola okutuula nga tewali alaba kubanga ne mweggalya mu kisenge ne mukaayana ne mweyisaamu ebisongovu nga muli ku mateeka gandi etteeka lireeteddwa kino kirumira kino tekikola tusobola okutta ku bigere
nitugamba nti consultative channels okulaba nti etteeka teriita mwe mulina okudissuadinga okumatiza bannaffe okugamba nti nandibadde twagenze ku second reading tumatize yalireese alijje mu ddiiro kubanga amateeka agafuga endeta y'amateeka n'amabago gakkiriza yalireese okulijjayo newandibadde nga lituuse ku mutendera ogukola ki ogusembayo kati bwe tuba nga tugenda kitambuza nga nsonga y'amateeka ogwo omuwaatwa gukozesebwe era ekimu ku bintu byenjogerako nti kokasi ez'enjawulo omuli ne Yaffe ya Buganda muganda wange mukulu wange onalo muwanga ndoza alina okukola okusingako bw'abadde akoze akola okusingako okusinzira okuweereza ebigambo ebisongovu abantu balina okukola nabo kubanga palamenti eyo twali alina magezi ga nkomeredde kafulu essimu gye yaliko ne General Museveni singa yalinze nani mugambye nti sina byenjogera naawe ne jangu obeere mu lukiiko ne bannange kubanga onale muwanga nga gwomu kikyosalawo ne General Museveni fye tutakuwadde kyalina okukola kumugamba nti sina kyenteesa naawe naye nze ndi okulwa bannange bw'oba oyagala kwogera ku nsonga eno tusinkane nga bonna bakola ki webali eyandibadde steepu nnene okumugamba nti nze twaliyo alina kyabuntu kyetunoonya tuli ku nsonga ya ggwanga n'olwekyo nze ndowooza nti byonna bye baayogera byesaawulira byesaamanya yandibadde amugamba kintu kimu nti siina kyenteesa naawe ku ssaawa eno okuggyako bw'oyina kyoyagala okuteesa nze ndi ddoboozi ly'abalala jangu basinkana ekyokubiri webanga ensonga ya byabufuzi ngitambuza muti eyo ebyobufuzi birimu ebintu bibiri mu palamenti abawangula n'abawanguddwa kati eyo entambula y'ekyo kiba kisaze kitegeeza nti tugenda kikubayita tyranny of numbers tugenda okulwanagana sijja kuyita muyeyo lujja kuba lulimi lubi tugenda okulwanagana abangi n'abaki n'abatono olwo tugenze mu lutalo olw'abawanguddwa n'abawangule ensonga ennyingi mu palamenti teziriimu tizeetaaga kubaako awangulwa naye waliwo bemmanyi nga buli nsonga yenna alina okuba nga awangudde regardless oba ggwanga liwanguddwa naye ngeye ng'alabise nti akoze eki nti awangudde ekyebyobufuzi kitegeeza tugenze mu lutalo kaasameeme olw'abawanguddwa n'abawangudde kiba kitegeeza nti buli nsonga kasita sipiika mumugamba nti tukuba akalulu ekyo muba mugenze strictly politics okuwangula oba okuwangulwa kiba kitegeeza nti era tulina okukunga okw'enjawulo okulina okukolebwa okwongeza ku numbers ez'abantu kubanga ne ku mutendera ogwo gwe tuliko ogwa kawaayiro ku kawaayiro you can collapse the bill nga mulina numbers bill esobola okutalagiraawo nevaawo nga mugenze kawaayiro kitegeeza tulina okutta ebigere tugende bannaffe abava mu Ankole abava mu Acholi abava ebukedde abalimi mmwe bagenda nti bannange mujje twekolemu omulimu ekyo kyetaagako erevu y'ebyobufuzi eri mu sophisticated okusinga okusitula amaloboozi erako n'okutta amaloboozi ga nti mujje twogeremu kyesimanyi oba okulembeze obuli mu palamenti omutendera y'enjawulo ekyo bukikoze oba bukirowoozaako oba bukutte muzindalo mu ngulu za Yerusaalemu eggwanga lyagala kumanya kuba gwe mugenyi waffe w'enjawulo ensonga eno nga nva ewuwo lwaki ekisale nkiyisa ensonga y'emmwanyi eri mu Buganda mukka Buganda okka erima emmwanyi pa Buganda kokasi nanga siziwulira lwaki bakifudde kya Buganda si kyewuunyo majja okuggyako nga wootudde tofunanga ekifaananyi kituufu ga kifo kya Buganda mu Uganda Buganda matu maaso nnyindo ya Uganda Buganda matu maaso nnyindo mumwa gwa Uganda olw'ebyafaayo bya Uganda byebizuze tuyitamu waliwo ebitundu bya Uganda ebimu ebitafunanga mbavu kubaako kyebikulemberamu ng'ebiseera ebisinga batiisibwa oba balowooza nti kyabulabe okuba n'ekirowoozo ekyenjawulo ku nsonga eri mu ddiiro Buganda kubanga byeyiseemu bingi era eyise mu muyaga ogw'enjawulo eyise mu biwonvu n'emitendera sijja kugamba nti yafuuka kagubiiru ng'essiga ly'enkoto
naye Buganda ye yamanya ekifo kyayo nti bannayuganda bonna nga bayina entengeneze erina okwogera. Naye ekyokubiri, emmwanyi mu Buganda nga tuna nafuna bwetwaze ebadde kalera baana w'abantu ba Buganda. Abaana ba Buganda basomedde ku mmwanyi. Emmwanyi nkulu nnyo kubanga nga ebitundu bya Uganda ebirala tebina kye bigatta nnyo ku Uganda ng'oggyeko abantu. Emmwanyi yatundibwanga okulera Uganda n'ebyenfuna byayo ebadde wano. Ensonga lwaki nali ngamba minisita w'ebyentambula nti oli mu kukola amakubo ge wayita oil roads, muli balyazaamaanyi nnyo okubanga temukolangayo coffee roads, kubanga nga temuna kimutunda, temuna yadde okutunda bbalo y'amafuta emu katale k'ensi yonna. Emmwanyi zekyayimirizaawo ebyenfuna. Muli mukola amakubo naye wava emmwanyi mpompogoma kyabulyazaamaanyi. So abantu ba Buganda baategeera nnyo emmwanyi ebaleze, ne gavumenti nga zibavuddemu ebbanga lyonna basigadde n'emmwanyi yaabwe nga kwe bayonka nga kwe babeererawo. N'olwekyo bagiinako embeera y'obwa Sseruganda ey'obwamaama tosobola gibajjako. Buli kyoyagala ogikola nga kisobola okukosa okubeerawo kwabwe babeera sensitive ku nsonga eyo. N'olwekyo kamalirize kano okugamba nti olw'obukulu bw'ensonga eyo kikulu nnyo obukulembeze mu Buganda mu parliament n'ebweru wa parliament okuwa obukulembeze ku nsonga eno. Yensonga lwaki Buganda egitembeeta? Yensonga lwaki Katikkiro wa Buganda eddoboozi lye ku nsonga y'emmwanyi kkulu. Yensonga lwaki kokasi ya Buganda mu parliament ngegera ku nsonga eno tena jjogerako mu mbeera ya kiwuggwe. Eno jjogerako mu bumanyi ne mu kuwa obukulembeze. Singa Muganda yadagamba so byayogerako nzenze kanze nyino kubyogerako ani yakutikkira engwe y'okubyogerako ndi gwino okubyogerako wekka nga n'ebimu wetaaga kukuyamba obitegeere. So n'olwekyo kikulu nnyo ng'abantu ba Buganda okuba nti ensonga entugyogerako n'omutima ogwagala kye tukola n'okumanya nti eyina abalabe. Bw'otegeera nti olina omulabe omanya engeri gy'otambulamu. Tosaayirira busaayirizi ng'ow'embaliga ayita mu luwenda. Omanya nti wano kutta bigere wano nsirikamu enkola bwenti. Ensonga yazze tewawaddewo. Yawedde? Anti wawaddewo. Badde okusuubira tennago. Parliament kizibu nnyo okugamba nti wali session etudde buli mubaka waali. Ate nali bweru ku nsonga ntongole. Ekirungi era ngisanze mu ddiiro. Era njajjowaako obukulembeze nga bwe mmanyi n'obumanyi bwange. Toyanze. Bindi, onakyongera ku kya endaba y'ebintu. Medi owekitiibwa atulambise bulungi mu nsonga eno, naye njagala kugamba nti entambula gye tutambulamu ensonga eno okuva we yatandika n'okutuuka wano we tuli yennyamizaamu katono olw'ensonga nti abakulu bano ebbago lino ery'emmwanyi we lyajja mu parliament liyina interest ez'enjawulo. Bw'otunuulira ku objectives ze baatugamba nga bateekawo okugatta n'okuyunga ebitongole ebimu. Amanyi gwe ka parliament etteeka lyazze walirabye amendment bill egamba ki? Amede yawo wennyini bw'egirya yiino ngirina nti waliwo objective ezaalambikibwa ng'etteeka lino lijja. Kakati ebintu bye tuyiseemu bibadde bingi nnyo. Eddakiika ziri bbiri zokka zibulayo kwera essaawa 5 ne onagamba bakutegeeza olina ennyumba z'abapangisa apartment w'amaduuka naye nga okoye ebizibu ebiri mu kubanja abapangisa. Bagamba nti olina ebizibu ebiri mu kubanja abapangisa weekwate Sparta Properties tusoloza amayumba g'abapangisa amu n'okukuwa ssente zo mu budde osobola okubaako byokola. Sparta Properties tusangibwa Ekatwe ku Byandala Nancha Complex office namba 1 ne namba 2 zombi zaffe. Manya ebisinga ku bisimu 070 3 88 oba 0782 75 osobola okugenda ku website yaffe mutimbagano www.spartaproperties.co.ug
ojja kubanga otekedde ffe abasipata bakutawanya sente zakutawanya okufuna nozi mu nyumba z'abapangisa ate bakusasula ffe tuwa omulimu tukole ffe tujja kuwa sente ffe tubanje tuli ku Byandala Nancha Complex office number M2 essimu eri 07 0M 348 19 oba 0782 75 program gy'oluyitibwa Parliament yaffe ensonga kyali mudiiro ensonga imwanyi naye bakulu batuwaddeyo ate ekipya gyebuyinza okuwagamba ekitongole kiveewo naye waliwo ebinyusa ebiri munda ng'okutunda emmwanyi ku nnyondo era nga nazi tunajja kubeera ng'omu akati wali ekinyusa alina omuzinda mpindi bumaali Medi wetugendedde mu Bulango nga nkugamba nti abantu balina interest ez'enjawulo emabegako ndowooza nkiwulidde emyaka egiwera ebiri nga President Museveni buli wayogera eri abantu ayogera nnyo ku butali bwenkanya obuli ku mmwanyi yaffe ya Uganda n'abazungu betujiguza oba n'ensi zetuziguza emirundi mingi ngagamba omuntu n'oddira emmwanyi omuntu n'omuwa simanyi dola emu ate n'ogenda n'ogituula dola 10 n'ogituula dola 2 ng'alina ebigambo bingi nnyo byayogera era ng'agamba nti UCDA teyina mulimo gwekoze kuyamba mulimi wa mmwanyi azabyogere kumala emyaka 2 kakati omutima gwe ne gubeera nga bagukakasa oba difference eri wakati w'omulimi ono atunda emmwanyi n'oli ajugula ng'alaba nnene nnyo eggwanga lifiirwa n'omulimi oli afiirwa era mu kokasi ez'enjawulo yatabukira nnyo ebitongole bya mirundi 2 ekitongole ekyo ekya UCDA ne UNRA gagamba ne UNRA nayo ebizibu byekola ne sente n'eziwanvu ya oluguudo olwandibadde olw'essente katugeze biliyoni 2 ne zifuuka 4 ezo ng'awulira obusungu bwabirinako bingi era kikuwa n'olutalo luno okuva we lwatandika mpaka n'olwaleero nti okuseeseetuka ku kigambo kya UCDA ebeere nti tegenda kikyali kizibu tukyali lusozi gambalagala kuye mu kabineti bakisiisaamu nekijja ne ku level ya palamenti kati tuli mu kino kintu kye tuliko nemmedi bwomala okulaba nti embeera eri bwetyo ensonga ogikwata otya ensonga eno fa abawulira nti tulumirirwa emmwanyi nga tuva ku mutobo ya mutima gwaffe kuba abamu tuli balimi ate tugifunamu akasente tulaba nga tekwatiddwa mu mbeera esinga okuba ennungi ku sayidi naddala yaffe abalowooza nti teyandigenze etya olwaleero Medi njagala nsooke nkubuulira debate bwe yatandikira debate bwe etandika ne mubaamu amaloboozi ag'enjawulo omukulu commissioner abadde ayogera naga nti waliwo ekiseera wootuuka n'okka ku bigere webeeramu amaloboozi ag'enjawulo notta ku bigere wembaamu amaloboozi ag'enjawulo gwe oddamu ki oli waayogera ekintu oba akuprovokinga kikyomuddamu naye ebigambo ebiwanyisiganya bituleetedde okutuuka wano we tuli bwe twatandikira olutalo lwa peneti ojjukira twalina palamenti eyo ng'eri kitole bwe tuti era ne luwangulwa bwe tutandise luno ne mubaamu amaloboozi agatali agavaayo agaleetedde n'ebigambo ebyo by'owulira nti emmwanyi Buganda yokka yegirwanirira ate ng'eyamba Uganda yonna ekyo nakyo kyewuunyisa lwaki oba kakati ekyo we kivuddeyo ne tubeera nga tugenda tuluuzinga olutalo olwo kubanga kati olwaleero owulira omuntu ng'akugamba abaganda bagamba nti mmwanyi ffe nga bwe baali batwala kotoni waffe baasirika bagamba tubakwatizeeko ku kyemmwanyi ffe nga bwe baali batwala egundi yaffe tebalina kye baakola waliwo omubaka avangulwa eyo yayogedde statement nenjewuunya ti aba Buganda bagamba nti emmwanyi tubafiireko ffe koni wano we yali atusalaasala ng'atulya bo baali eno nga bayimba nnyimba zaabwe olaba olutalo gye lugenda
omulala n'agamba eno yasinzidde na mu press conference n'agamba nti abo bagamba nti bagenda kuteeka akavuyo mu parliament nga tuyisa obuwaayiro bw'emmwanyi beerinde naffe nze mbeetegekedde nja kukubagana nabo n'engoye nja kuzambula nja kubambula engoye baddeyo nga bali bwereere mu press conference ate nga mubaka kakati bw'omala okumanya ebintu ebyo byonna Medi kiki kyokola okulaba nga muddayo gye mwavudde mubeere nga mutambula bumu kyolina okukola olina okutta ku bigere n'ogamba kino tukikwasaganyiza tutya okusobola okubaako nti tukifunamu oba kale kiri ne bwe kiba kigenze ekyogamba nti ekitongole bakigyewo bakizizza mu ministry buwaayiro ki bwe musigaza obukulu ow'ekitiibwa ayogedde ku auctioning kikulu kikwata ku muntu n'okusinga ogamba nti emmwanyi eri mu ministry naye wabuuza ow'ekitiibwa Masias nti strategy kize muyina nti mwe munagenda mu buwaayiro muli beetegefu okutta kano okulwana kano mukawangule okulwana kali mukajjewo musobole okuba nga musigadde muli bawanguzi ebyo bintu ebyo byonna tebiriiwo olwaleero bw'olaba nga sipiika wa parliament agambye nti statement gye wawulira twakyogerako ne luutu ewedde nekugamba nekyeyayogera nga ye n'osigala ng'ogamba ajja kwetonda alina okwetonda bw'ataba teyeetonze kyokka oyo gw'oyagala okuloobinga wali oyiseewo obuwaayiro bw'okola ki ekyo lwaki kubanga kyafuluma ne kiggwa ne kitambula lwaki okiremezaawo nga ku nkomerero obugambo bwe byoyagala okuteesa ku tteeka yalina obuyinza obukulonda asobola okugaana n'oyogera n'osituka emirundi 10 n'atakulonda lwaki ekyo tokisooka n'okizza wali n'ogamba nti kati tutambudde tutya ekyokubiri sipiika nga tetunagenda mu lukiiko olwo olunene yayita Buganda caucus naye wakati mu Buganda caucus awo n'abeera ng'alina ensonga ezoogeddwako president n'akubiramu essimu n'amukwasa ssentebe wa Buganda caucus ne basooka ne beetwala bye tutamanya atunnyonnyola nti oluvannyuma n'amugaa kati wano nkutegedde naye kiwanuka kiryowa waali awo mwaki ebyo temubyogeddemu nekiwanuka kiryowa ne tulaba bwali tusobola okulaba engeri gye tukikwatamu kakati kiwanuka kiryowa teyaliiwo naye n'amugaa ate Bright Lwamirama waali musooke kati ngaawo wandiga nti bano tebaliiwo naye twandibadde tusobola okuddamu ne tufuna meeting endala kino kisooke kirinde ng'oli wagambye commissioner ne muddamu ne mukipakeginga bulungi ne mutuula ne muteesa kakati obuwaayiro obuntu bw'obadde oleese ng'oli omusise olinga omuleese ku sayidi gy'oyagala omukisa ogusse ate tokomye kugutta awo ate enkeera ogenze otuuziza press conference okuŋŋaanyiza abantu ab'enjawulo otandise obanyonya n'akubira essimu ne mugamba bino ne mugamba biri nange ne muganza tontwala eyo tokola ki kati ozze mu byabufuzi wali ku kitebe kya UN NUP tekirina tetusobola kukola ku nsonga eno weeri eno si nsonga si yaba foot soldier Medi yawali ku parliament kakati kiki kye musobola okukola okulaba nga ebizibu ebirimu mugezaako bijira kati ng'omukulembeze nze nabadde disappointed nnyo ne chairperson waffe owa Buganda caucus waliwo ebintu bya parliament biba bya parliament ate Medi njogedde wano emirundi okuleka nga tuli mu politics wa bring wajanga onkwekule toyina bw'oyinza kugamba nti oli mubaka wa parliament otuula wali mu parliament niweewala okwogera n'omukulembeze w'eggwanga tosobola okuleka nga totegeera ky'oliko naye buli wonooyogera naye ku nsonga takuguze tagenze takututte naye owanyisiganya naye ensonga zo buli wonooyogera n'omukulembeze w'eggwanga ng'ogenda ku kitebe ng'oripootinga ate tayogedde bwe tuti ate simanyi principal amuyise jangu onnyonnyole abantu abatudde wano biki bye wayogedde ne President Museveni for what kakati oli waaba alina obuntu bw'obadde omukonvinsinzeemu ng'agenda kulwana ng'akkiriza ajjayo n'ag'omu buto
n'abamukkiririzaamu omanya abantu bagenda ne beerabira nti President Museveni naye ayina abamukkiririzaamu n'abamukkiririzaamu nabo ogenda obaseetula okujjawo okoze eki obadde kino mutaasizza mutya abali b'emmwanyi nze kyendowooza kyekisobola okukola mudda ku bwayiro kati munaabuwangula mutya bwe tunaaba tunaabuwangula palamenti medi nkunyonyodde ababaka bye boogera simanyi ffe twali tulwana aba western bwe twali tulina olutalo lwaffe olwa pamba mwali luddawa ffe koni we yali atulya mwali luddawa ebyo ebigambo abantu bye boogera sibikkiririzaamu byennyamiza naye babyogedde ate omanyi nti omuwendo ogusobola okusomosa ekintu kino bw'ogenda nti mugenze kuweeda ono mulwanagana toguyina era tojja kuguweza ne strategy gye twakola luli ku peneti ne tulaba nga buli muntu ayogera olulimi lwe lumu lwaki tetuddeeyo ne tukkiriziganya ku butakkiriziganya ne tubaako bwe tufiirwa ne tubaako bye tukkiriza abantu bayogerera gundi honorable Mugalatiya Abedi Bwanika President we twatabuka ennyo yayita obukiiko busatu aka agriculture aka national economy nayogera nayita n'akakiiko k'ebyensimbi ze ntulako abyansimbi tetugenda abantu ne bamunnyonnyola ebintu ebyenjawulo Abedi oyo yayogera ebigambo ebyewuunyisa nga omanyi President Museveni ng'okumanya nti ekyo kimuyingidde omulaba ng'anoodinga wawandiika bwakola ki oluvannyuma naga okay okusinziira mu byennyonnyodde nti gundi terina busobozi terinatuuka kutuuka kuno tusooke tubaweeyo emyaka 3 beetereeze twagala 5 onfuna bulungi ne tubaako okusuka omugwawo okugira ne nakkiriza emyaka 3 kiyinza okuba medi si kirungi naye bagamba omubi akola ki omubi omweru gwomanya oluganda omubi akira ebbanga ate medi togenda kumanya bigenda kuddirira mu myaka 3 bw'osooka n'okkiriza ekyo n'okiyingiza mu mukono gwo obaako ekirala kyokola ki olulala n'ofunako ekirala kyolwanirira ekyo baakivumirira abamu buli omu kale alina endowooza ye ku nsonga eyo naye tekituyamba ekituyamba kiruwa kyengezaako nkugambye omubi akira ebbanga bwe tulaba nga tusobola okufuna emyaka 3 nga mwetwetereeza tuyinza okutuuka okwetereeza n'omukulu naaga ati mu butuufu mwali batuufu kino ekirongole emyaka gino gye tukiwadde kigaanidde ddala tusigale eri olaba medi njagala osomera abatuwuliza message awo buli omu alina enkola ye gyakola onabo masayas agambye nti buli muntu alina ennwana ye gyalwanamu okulaba nga ensonga eno esobola okubaako buli omu afuna engeri gyalwanamu sigamba nti tuli mu kintu kimu nze nakwata esimu yange nempandikira sipiika message eyo gye njagala osomera abatuwuliriza. Good morning, Honorable Speaker Anita. Good morning, Right Honorable Speaker. I'm writing in regards to this coffee bill. I know it is a very tricky one to all of us, and I strongly believe in the circumstances we cannot save UCDA as some of us may wish. I wanted to persuade you, to agree with Honorable Abedi's amendments of 5 years from the 3 years as agreed by Honorable His Excellency the President. And in the report, with this, it will be a fair deal to some of us, and it will save many colleagues politically. I think nataka mukono mpindi bumali political vuga chichi kusasata save us politically medi ekiri mu mwanyi kyavudde mubiri nekidda mu byobufuzi save us politically nze opinion yange era kye believingiramu nsenga tuva ku myaka 3 era kye nali ngamba right honorable speaker oyo nti
mukukiriziganya ne president agamba emyaka 3 ne report ya committee egamba tuweeye emyaka 3 naye tusobola okusika Abed nayongera nga tuweeye emyaka 5 tusobola okusika ne tuyingira emyaka 5 ensonga ya president gyegwera oba parliament ya Uganda anti media okuleka nga tuli mu Uganda naye omanyi kitegeeza okuleka nga tuli mu ensonga ya mutani west yakugambye wanje gundi onayinza obeera omutuufu mpindi President Museveni bwe yabadde asinkana ababaka okwanjula kwogambye teyayogedde ku mwanyi yatambuza ku bintu nga balambuza mwanyi njagala owulire kano ke yayogedde kanzi kyakatono nnyo soke nkawulize kati maybe kinse so kimwe service politically ati tuli mu byabufuzi era wanje Honorable Mali ebyobufuzi by'ennaku zino era mu kwagala okuyamba abantu bafe ate tuyinza obutabayamba bannaffe ab'NRM tubadde ebbanga lyonna tubanenya okugenda mu nsonga z'eggwanga nga tebazirowoozezzaako bugazi ne bazoogerako ne balinda ebiragiro naffe mu opposition twafunye ebyobufuzi eby'ebiragiro ate ndowooza abali mu opposition bali even worse twafunye ebyobufuzi ebitakkiriza kulowooza omala kutundira muwa gwa Medi bwayogera nawe n'ogendanga robot n'ogenderayo tetuyambye opposition kubanga tutyandibwe nayogera ekituufu nyinza obutafuna ticket oba si bukulembeze oba wita bwa nakigwanyizi mu opposition naffe in fact ab'NRM gye obakoma fe we twatandikidde tuli even worse obutakkiriza kulowooza ekivaamu waba muntu ali ku muzindaalo ng'afaanana ng'omukambwe naye ng'alimu okwekangabiriza waliwo enjawulo wakati w'obukambwe okwekangabiriza n'okwekaza bw'obanga oli ku nsonga ng'oli mu opposition bw'obanga Imam Kasozi ye mukulembezeewo olina entengeneza emisumula amaaso n'ogaa nti Imam kino kikyamu bwe tebunakutuukawo nga opposition ate tuli waasi okusinga n'ab'NRM naffe ebyobufuzi bya NRM byogamba ebyayigwe tulinde gundi kyagamba ne bwe kiba kikyamu tugoberera bugobereza yabayingiddemu twayise nawo mamali maliza Medi oyinza okusekerera ekigambo ekyo politically bye tulimu kati gwe kyonjagala okumbuuza bwe mba mwogedde mu Buganda mu caucus omukulembeze w'eggwanga n'ayagala ayogereko nammwe n'abaako byakubuulidde gwe n'obisitula n'ogenda n'otuuza olukiiko gaggadde eri principal n'akola njogera bino yayogera kiki kye yagamba jangu obuulire bano oba oli mu byabufuzi ensonga eri ey'emmwanyi oba ogivuddeko ensonga yange Medi mu kino emyaka 5 bwe tugamba nti etteeka lino liyimiridde emyaka 5 emyaka 5 tomanyi Medi bigenda kubeerawo tomanyi n'abayinza okuba nga bapushinga ekintu kino nga bayinza okuba beekumye mu mutima nga bazzeemu ne batunuulira ministry nga mbutuufu mu luvannyuma lw'emyaka gino 5 gye baagala ogitereerezaamu ng'egaanye okutereera lwaki nze ndowooza nti waliwo ekizibu eky'amaanyi n'obutali bwerufu ku nsonga eno ekisooka ebbanga lumaze mu paalamenti twali tukozeeko etteeka nga lyakuteeka mu nkola oluvannyuma lw'emyaka 3 oba 5 bwe kibanga okuteeka enkola mu tteeka obudde tebunaakutuuka ekibuzo kiri nti muyisa lyaki bw'ogamba nti tuyise etteeka tulise mu nkola oluvannyuma lw'emyaka 3 oba 5 oba toli mwerufu mu kyokola nze bwe ŋŋambira nti lijeewo sooka weetegereza kyoyagala okukola toliyisa ate olyoka ogambe nti ndiyisizza naye kanindeko obanga atutega obutezi obanga ateeka kamasu ate olinde so kakati ekyo oyagala oliyise olise mu nkola oluvannyuma lw'emyaka 3 emyaka 3 mu bbanga eryo n'oba okola biki tukugamba nti toyisa tteeka bw'oba olowooza nti UCD enafu giwa obusobozi obuli technical obuli bawa abakozi abatuufu bawe ensimbi bawongere n'ebyokukola ate obirondoole toyisa tteeka kati lizeeyo tukole ekituufu ekyokukolebwa ekyoggula obudde nzikanya nakyo naye ekyoggula obudde ng'etteeka teririiwo maliza ngene bayimamu wano mu Buganda fe aba Buganda caucus olutalo lwaffe lwandibadde awo kubanga kye twakkiriziganya ne president emyaka 3
yajikiriza batereze structure za ministry ze twali tulowooza nti zina busobozi obwo kakati report weefuluma eya committee nereeta ebyo ebigamba nti emyaka 3 tujikiriza naye tusooke tubijjewo naye tteeka lijja kukola luvannyuma lwa myaka 3 essaawa zino Buganda caucus ekyo kyeyandibadde etambulirako nga tulobinga bannaffe tibannaye president twakkiriziganya naye bwe kiba kyetagana kuddamu kumusinkana timunnaffe watugamba emyaka 3 ogikkiriza naye kakati ate lwaki baagala okugjawo ng'esatu tetunnabagituukako naye kati tuli mu bino oli ayogera bino oli ayogera biri naye ng'ekyo kyonna okijjeeko kubanga mmedi njagala okubuulira nti embeera etambula ekomyawo babadde balinda wano palamenti eno eya iyala etuula wano kubanga etuula mu kyemba bwegwawo ensonga eno egenda kuddamu ekomewo naye weba egenda kukomawo strategies ze tuyina kiki kye tutaddewo oba tukyali mu mawulire nojja wano n'oyogera ku CBS ne biggwa n'otuuza press conference ne biggwa n'ogenda mu byalo emwanya ejja genda n'ogenda ku kitebe kya nuupu leero luno tusobola principal tufiirawo mufiirawo kiki kye mukoze ekigenda okubayamba ekintu kino kineme kubeerawo n'olwekyo njagala okugamba bannaffe abatuwuliriza naddala bannanga abava wano mu Buganda n'abayina emmwanyi ze balima n'abayina constituencies ezivaamu emmwanyi tutuule tukkiriziganye ekyokusooka okutereeza ministry kisobola okutambula naye okugamba nti etteeka balijjeewo kiyinza okuba ekizibu mu kaseera kano ekyokubiri tutunuulire obuwaayiro obwo nti senga kino kigaana buwaayiro ki bwe tuyinza okufiirako omuntu waffe asigale ng'afunamu kati ng'akawaayirako okutundira emmwanyi ku nnyondo ffe kiki kye tuyina ku nsonga eyo bantu ki be tukunze okubaga kale oba mukkiriza egende mu ministry naye kano tukafiirako kaleme kubeerawo kyekisobola okuyamba abantu baffe okusinga ebyo bye tulimu ebya politics. Imam Kasozi bananyini mufu bawulidde nti Buganda caucus bananyini mufu bawulira endaba y'ebintu sebo neyanziza ate neesiimye okubeera nemuto wange ono w'ekitiibwa Nfuuga ku puroguramu oluvannyuma lw'ebbanga ddene n'ekyokubiri njagala okwebaza bempi bano ebyo bye basoose okutugamba naddala mu tteeka lino n'ebiritambulirako ensonga si kutunda butunzi mwanyi kyokka n'ebiki ebitambula nakyo by'abantu bye twalibadde tunoonya ekyokubiri tulina obuzibu bunene obuzibu obwo buvaawa olaba bweyogedde buli omuga ku politics abantu nga bagetinga gitale omuzungu bw'agamba nga bakankana ekibakankanya kiki tuli mu byobufuzi byakututiisatiisa politics of fear era kyova olaba nti abantu basituka ne bagenda ewa president nga bwe bagenze osegedde bwe batuuse eyo president n'abateerawo abantu omwami omu bamwise muliika naganze mumwanyi zange nafunamu $5,000,000 omukyala gwe bata Rosette naganza amata gange bwenzungu kati nfuna siringi $9,000 omwezi kitegeeza $10,800,000 ekyo kyekitegeeza noli bwagamba lwenda $9,000 olabanga ekyo omulala nagamba nti yeono yesonko emwanyi yafunye nyinyi nnyo kuba yawezezza ttani 14 n'afunamu obukadde bwe 86 ku bonna teri atugambye yasaasaanya mmeka esogedde kali awo waliwo obuzibu bunene ekirungi bano bonna bali mbyakulima nange mwindi ndi mbyakulima era omuntu wambuza omulimu gwange baganze ndi mulimi wa nanasi ku commercial level kino kyebalwanirira ekigamba nti emwanyi tuziteekeko omutindo ekyo munanzange nakituuseeko omutindo nenkola ki n'ebitambuliramu byonna mbimanyi
ekyokusatu Uganda Ministry of Agriculture nebwetwala emwanyi netandika okukola kaawa esegedde eyinza okubulibwako akatale kemutundamu kuba bannanyini katale gye bali ate be banywa be bannanyini kampuni ezo balina ne ssente ezisobola gwokulemesa owuwa okukola ki era ojja kukomekeza nga booguza baluipakinge ononyo wa Uganda katale nga tomulabayo kubanga abaguze babwatuuse ne bakola ki ekyo nakirabako omusajja yajja nanganjagala onvuze nanansize enkazi naye ngenda parking ebyo ne nina kuzulu parkinga kati watuuka ozitunda eri ekigambo Uganda kiyinza okuba nga tekikyaliko n'erinnya Imam Kasozi nga terikyaliko nga ye Medi Nsereko owawa owemasuliita naye nga ate ayalime enanansi n'azikola ye Imam Kasozi azirimira ekyaggwe bwita lwaki kuba Imam Kasozi kapasite ye mutwala mu katale akanene takola ki kati those are the issues obuzibu obunene buvaawa kyobula baleesemu ekya politics kubanga abantu abaali badde batukolera kino bonna baagenda ne beebaka abayivu universities zaffe zonna zeebaka tetukyalina debate mu university yonna kuba abantu balinda bifo baagala promotion baagala bifo aboogerako babatiisatiisa heads ba vice chancellors baani bafuuka bakada of some sort kati ekivaamu abaali badde bageneratinga policy n'ebirowoozo ebigazi nga batudde wansi ne basoma ekiwudde kati olaba kati bulijjo boogera ku tteeka nfunye omukisa olese nensingana n'empuuga wano ndifunye kati ngenda kutandika okwogera nga nyina kyengasseeko ekipya ekigambo ky'okushonying nakakimanya ennaku nga 2 emabega nakyo nakakimanya ennaku nga 2 emabega discussion endala naye obuzibu obunene lwaki abantu kyemubuuza Buganda ekigambo kya Buganda n'Abaganda abantu abamu bakikozesa okwagala okumalamu amaanyi ebitambula mukiraba wano wokko kiba kiri mu passport office abantu bali babatulugunya oli yatuuse n'okubuuza omuntu babuuza abantu nti gwe ogamba nti oli Muganda Abaganda babazaalira nkole abaana bebazaalira Bungereza babayita batya bava mu Buganda bava kugamba nti Baganda olwokuba bafuuza bazungu ekyo gyekiri balina ne special room gye batwala torture people naye nga ababa tokyalinga ate boogera lulimi lulala nate nabo lwakola olwawano balwogerera ku passport office wano e Kampala I was saddened kubanga kituuse ku baana bange babiri bemmanyi oyo nambuuza nti oyo jjajjawo oyo Muganda osegedde oyo Muganda ebyo lye babuuza kati if you just look at it from the surface anti abantu abalala bataddemu tebayina byolina tebayinako knowledge ababuuza ebibuuzo kuba tosobola kubuuza bibuuzo ku kintu kyotamanyi lumunakayanako n'abantu abakola intelligence reports naye tosobola kukola intelligence report nga toli intelligent you cannot because kyokomekereza tekivaamu kiri kinoonyezebwa kati kyendaba wano era kyebaba president atuparedingira abantu abafaananga bano ne batandika okugamba bempi be baali badde bayamba bano okutegeera ebintu ebimu naye bebawuliriza nti no nti nze nfuna bweziti ne baleeta abantu bebataddewo nti nze nkulira gundi mu kitundu kyeno waliwo omukyala bamutana Nalwanga ndoza yayogedde kasooka lujja bino byebikyuse abantu abamu kyovana nesimisa abantu abatamanyi mbesimisa nnyo ennaku zino kubanga bambi tibalina buzibu omuntu tateekamu fakiti egamba nti waliwo ebintu ebikyuse nze taata wange ne maama ne jjajja baali balimi maama wange n'abalabo baalimiranga kulya era ne tulya tetwabanga na bizibu bwa mmere babeera successful ye taata wange ye ng'alima emwanyi ze ng'azitunda yali successful ye kale nze olwayo nange bwenzira mu bulimi nima kufuna ssente si kulya
medio yinzo okunchalira nosanga nenanasi zangawo mu lujanga wezi nazitusiza ne sikuwa ya kulya yani mathematics when namaze twakyalimu yo ya kulya ngoli mukodo oyinza ano kino obukodo kubanga tumanyi nti business okiraba bulabi nga yalimye entuntunu twali tuzinoonya gundi naye olwali entuntunu bazitunda na sente weewuunya entuntu z'emitwalo 3 ozeewuunya owulidde era lwaki tukyazifuna kuba ffe abazirya ffe abakulu abazimanyi abaana bange teri alya ntuntunu bwena nabazaalya Kampala teri alya ntuntunu balabanga obaki naye nze balaba ndeeta era ne bwezira nenteekaawo seeraliikirira nti ngenda kusanga nga bazitoddeddemu kubanga bo bazirabanga ezitaliimu ki naye nze yaziyiggako mu nsiko okuweza entuntunu 10 oba 2 nzirye nga kati bwensanga atunda nyangwirwa nakyo kyenyagala okuzzaako kiki batukwese mu bintu bano babayise bawerethe creators kati singa batubuuza bano balina abakozi bameka buli omu ku nnimiro ye basongo nalwanga balina abakozi bameka ku nnimiro ye so that bwe baba gye bali babasasula sente meka kituyamba okumanya ye by the way kigambo what is the creation ne bakifuula ensonga era ku mwanyi baadde bakyogerako kino kyotisa kinyagala okusoma kyokka kino kyenjagala president yayogedde yagambye bwati on the misconception misinformation and politicizing government programs in brackets rationalization specifically the Uganda Coffee Development Authority close the brackets the president advised the legislators that we are going to have a showdown. They are liars and criminals playing with fire. They will not like the counterattack. President yagambye nti kubulimba oba okuwayiriza misconception obutategeera bulungi misconception misinformation okuwayiriza oba okulimba politicizing obiteeka mu byobufuzi nga tuteeka mu government programs enkola ya government naddala kyebayise rationalization bino byetwagala okujjawo kuba bakiyita parasite bwe mayiga wali ekigambo kyebayita parasite nesi UCD etwazuula nga teri ki parasite kati specifically emwanyi kwebaza nnyo kuba nkyali ku mukutu guno 88 weebale nnyo wedda kubanga otambula n'okumanya oyagala kugula mmotoka y'ekirooto kyo DFC Bagamba kimale ku sport yawe ne DFC vehicle and asset financing DFC ekuganda byonna ejja bikolera ku bulungi genda kutera ya DFCU gwanga lyonna osobola okufuna ng'ofuna kye base ka oba asset ku sport oba genda ku www.dfcugroup.com era kijja kugwira naye amateeka n'ebiragiro bigobererwa going further together bank enayitibwa DFCU erungamizibwa the Uganda Bank of Uganda and customer deposit zikumibwa kibaite deposit protection fund of Uganda kutoka ku milioni 10 DFCU ekugamba wegulire mmotoka y'ekirooto kyo ng'ogenza kutabirana eri kulinaanya erya DFCU banyonyole tinjala ku sport funa akamotoka ak'ekirooto kyange saawa zizino bulabiri okwera essaawa 6 togeza okuva awaka nga tolidde ku prestige margarine kirungo bakisiiga ku mugaati kirimu kyo kino ye prestige alimu vitamin A, vitamin D, vitamin E ate ne B12 bikuwa amaanyi kuyita mu lunaku abaana bwe prestige margarine bawomerwa omugaati ate n'okukula kule bulungi ulira prestige yalimu amasavu matono kino kiyamba omutima gwo okukula nga mulamu bulungi prestige mu ngeri yemu osobola omufumbisa chapati oba mandaazi era nga prestige wakunoonya ali bipimo byonna ebyenjawulo era nga prestige ono omusanga mu supermarkets n'amaduuka amalala mangi tumulye kubanga delicious health ate nga yami idi Imam Kasozi tubadde ku bigambo bya president bye yagambye wano n'agamba nti naddala kino ekitongole ky'emwanyi president n'agamba nti nabo nti alinga yabadde amagezi we are going to have a showdown tugenda serutalo showdown tugenda kulwana tujja kweraba mu maanyi showdown they are liars balimba
and criminals playing with fire. Era baziba emisango ejja Gomola awulidde naye bagenda kulaba ki bazanyisa muliro. They will not like the counter attack. Tebagenda bwe tunasinzira tebagenda kola ki kukyagala. Imam Kasozo okiza for information nsonge abatubuliriza bategere bwe yavudde. Omwami omu chairperson w'ekyalo bwe yabadde annyonnyola ku nsonga eyo yagambye nti yannyonnyodde ebintu byenge gyafunye mu mwanyi gyakoze bikinge gye bamuyambamu n'agaggawala n'alwizinga ssente ezo naye mu kumayiza n'agamba n'essebo President ensonga eno gye tuwulira egenda mu maaso bagamba nti ekigendererwa kyo oyagala kutukubba mwanyi zaffe bagamba nti emwanyi olina bw'oyagala oziguza bagamba nti togenda kuddamu tukkiriza kufuna kuganyulwa mu mwanyi nga tubadde tufuna esente zino z'otutaddemu ne tulima emwanyi tugenda gikola tutya nga gw'oyagala gitwala. Abantu bano ekyomukisa omubi babyogera teri abadde yayabayise nabo opposition babyogera teri abaddamu bano abeenaremu abatudde wano basirise kati kwe kwanukula ekyo. Oba byavuddewa Kasaya yanukudde nze ntwala ebigambo waliwo omukadde wa Nserekono bamuyitanga Kasi Musoke yali wakubenga gwe ssebo awo ng'okyami wa mu masuuliita awo wali amaka genga ku muzikiti awo yagamba nti ebbanga ly'omalanga ekigambo kiri mu kifuba kyo kikyo gw'okifuga kasita okifulumya oba tokyakirako ki kakati bino oba byavudde ku ki naye kano kabonero akakola ki akalaga kyova olaba bakutega bano abantu okitegedde abantu bangi omumwe bali bakola ng'ate tukola nga tetuyina sapooti y'abano ate tuli progressive kuba nze mmanyi gyenkolera abantu gye bali bakola ne balima n'ennaanasi zaabwe ne bagamba sigenda zibagulako kuba bwe mbagulako nnyinza okubaseera mu nzikirize mbatundire nga lwaki kuba nze bwe mba sirina basigale nga bakola mbe nga nsobola okusigala nga nkola ki nga ntambuza kyenkola abantu bonna bwe bakola naye kakati bajja kuleeta wano bakubuulire nti era operation rescreation esinga naro muki operation rescreation yali akuddira ab'amagye abaali ku katebe nga banze obeera disgruntled tubawa tutya emirimu bagira bakola era kyova olaba tesobola kusirika tesobola kusinga naro ng'ate ne tissues eba ezimu zemukola nga nalo yezikoze eki yezidevelopinze okiwulidde kakati ebyo omuntu wa bulijjo oluusi kyatamanya kakati obuzibu obunene buli luddawa waliwo tukiyita blackmail mu luzungu era kyova olaba baagala okusoosowaza eggwanga erimu nga liringa lyeririmu emwanyi lyokka mu Uganda Buganda ina districts meka districts ezirimu emwanyi mu Uganda ziri 112 districts ezikyalimu emwanyi mu Uganda olwo basigadde 3 mu 4 ku 146 zetulina ezo zonna ziri mu Buganda ate waliwo ebintu ebirala bye batamanyi era ono kyakugambye nti Buganda ge matu ge maaso njagala lumu ejjondetera abamanyi eby'ente olabe Buganda yesinga ente nnyingi mu Uganda neddirwa Karamoja Buganda yesinga okubeera n'amata amangi mu Uganda ago gemulya boogerako kazibe ente ennusu Bulaaya ze bayita enzungu n'ebirala yesinga if you go to the statistics n'eddata eri available naye kakati ebyo tebigwa bugwi era kyova olaba bajja kugamba nti kawabeere awamu nti mbaguta nga ye mukulembeze enkole yakolagana ne Katikkiro ayaliwo amuwa abantu bagende batwala obugunjufu bwe bwatwala kwe kulima emwanyi kwe kulima ebitooke n'ebirala okitegedde era gyebiri era abantu bangi kwe batambulira abalala ne babatwala bagende batereeze administrative structure era bwogenda mu Ankole buli ssaza lya Ankole liyina erinnya ly'Oluganda Kasujju gyali Boda Magombola bano Sabagabo Sabaddu gyegali mu Ankole
bino byengamba mbimanyi kuba gye banza yaje nakulya nasenkayo obusenguzi kati otegedde kale era bakadde baffe baali bakulembeze n'olwaleero jjajja wa taata wange Sirimani Mayindi ewe tukyayitawo ewa jjajja embuga tewakyaliwo na nyumba n'embuga tugenda wa jjajja mbuga tugenda nakitegeera nga nzize ngenze ekibuli ewakakungula baga nti tugenze ewa mbuga nentandika okumanya nti jjajja wamma yali mwami oba kati nga bwolaba juzi twayise ku mbuga yaba bacyanjo bali beddira ki empeewo nkyanjo bampeewo balina embuga yaabwe ennyumba nene nnyo era bwe twayise oli naga nti saidi zeneno mugundi municipality ye Nansana kuba nadde ngenze wali waggulu awo ekavule oli naga nti embuga kozi kwebagirira ki ye nga ayagala kuleetamu ebyekirogo nemugaa nti tobeere oli mujega bulijjo embuga it is a different thing omuntu buli emu asobola okukoleramu kyakola ki kyebayita nti embuga kati abantu abamu bagenda ne baleeta ebintu ebyo sikigo kati abantu bagenda ne baleeta ebintu ebyo era nemugaa nti embuga in simple terms yange nga office y'abantu kwe bakolera emirimu gyabwe kati kyetwagala tuyambe abantu baffe naddala aboogera olulimi lwenjogera essaawa zino n'abakulidde wano ne mufuuka baawano n'abafunye mu kubeera wano era mukiraba ne President Museveni afunyeemu Luweero Triangle we yava afuuke w'amaanyi kati gemulaba era abalambuza Kisozi we wali enjawulo esinga ku eri Lwakitula naye Lwakitula gye yasookera ebibuuzo ebyo abantu temubyebuuza. Those are the harder questions we need to begin asking. Tandika okuyamba abantu nti mwabamu bwe munaakola ebyo bajja kubasuuza opportunity yammwe emikisa gyammwe kubanga abantu bakirabidde ffe ne baffe mu busiraamu Seeka Sabbaane bwajja n'afuna obukulu bakulembeza nnyo ekigaa nti Abaganda batukola ki ne batandika okugira abantu beeyono kati abantu be batandise okutegeera nti baafiirwa ne batandika obutatuyita mu mikolo gyabwe bagenda okulaba tuprogressinga bintu ebyenjawulo kati batandika nakutwegayirira okitegedde so waliwo oba oyagala oba toyagala ebintu ebikola amakulu weebiteekwa okuva n'olwekyo njagala kumuvinga kwongerako nga ŋŋamba mwabuuza ekibuzo ekigamba nti pulezidenti bw'alemera musobola okukikyusa ansa yange ga nti ye we can tusobola if we remain steady fast singa tubeera nga twetereezezza bulungi committed ate nga tuli bamalirivu asobola bigenda mu parliament oba bigenze mu parliament oba wonna numbers ebyo byonna ebya numbers ezombo abalime mwanyi Baganda nibo bawulira boogera anti oyinza obutamanya kubanga olulimi mweboogerera tolumanyi kati bwe buzibu bali very clear era abo be bakugamba be bagala okujjako kati ono be bakusindikako ono nti konye bwe baali balwana yoyo nawe wayimubuuziza ba Museveni bwe baali mu Luweero n'obotenga amaanyi ge gonna agatadde mu eno oyita ejoka bo baali luddawa. These are issues which must match. Ekyokubiri President Museveni ekirungi ky'alina ebigambo birungi owulidde alina ebigambo birungi nnyo era abantu bangi bibabuzaabuza kuba bwe yabadde ayogera mu puliyambo yayogedde ku bintu bisatu nitwagala commercial agriculture obulimi obwokufunamu ensimbi obuli serious abuwagira luddawa waweebuli waga nti wano deliberate nakikoze bano nasanze bakola nembongeramu ekiri deliberate kiri luddawa industrialization and manufacturing. Omuntu yenna bw'agamba nga industrialization mu Uganda ne manufacturing omubuuza nga tukozesa raw material. Eddakiika ziri mukaaga zokka zibulayo okweresaawa omukaaga. Maam olina kyogamba ndekikanga kyendaga omaliriza nakyo mbadde nga nti pulezidenti yayogedde industrialization ne manufacturing ebyo bye yatandikirako mu 86 era n'abatamya okulima ne tukuvaako nga tasoose kutugamba naye factories zetugenda okukola wano ne industries ebiki raw materials biki byetugenda okukola mu Uganda togenda kubeera industrialized nga twebesinga ku byabulimi kubanga awe tulina ki advantage
okitegedde so ekyo nebirala byebaogerako services ICT olwadde abantu baffe bangi abasoma ITC abaana aba ICT bangi tebalina mirimu kubanga eggwanga lyaffe terina kula twabuzobinga abo bonna era kyova olaba nti zetuyita traditional courses zikyakola obusomesa obwalooya obusawo ebyo abantu abamu baali babivuddeko nga balabira ddala ngaebitakola ki naye ebyo bikyakola kubanga level kwetuli kyenjagala okusembyayo nti kino ekyokusiiba kantuntunu kyempita blackmail tukyegendereze nnyo kuba abantu bakizanya ate ku level ya waggulu nga balina ebintu bibiri balina sente balina n'ebifo kati ate abantu baffe awo wetwasinga okuteeka obuki obwongo nga kasita nfuna ekifo ojja kufuna ekifo tekikugasa abalala bangi babifunye era bwebibavuddeko bweba bwebivuddewo ne beesanga mu buzibu kiki kyetteekwa okukola tuwulirize abatutwala ku levo zaffe ez'owansi abatugamba nti Katikkiro bw'ojalaga nti emmwanyi tekola ki terimba genda olabe ddala terimba ojja kukizula ntekola ki terimba then bino byebaagala okutukolera bebagamba nti babagambye nti auctioning mwenna mumanyi abaali bakoze eki lumu nali njaga kugula emmotoka zo zebalanga neŋŋenda nebbiidi nga mweri nga n'obusobozi nyina naye saakola ki saafuna kubanga nyini biidi nyini auctioning yamanyi ddi kyayagala okuteeka katale neddi abangi mulaba bano twagenda ku stock exchange naye bameka mummwe abazifunamu kubanga temunnayiga details zazo gavumenti tebetuyamba ekirala bad spirit eriwo kwega nti abantu abamu abafuna ebitongole bino nakyo bakiraga nti bafuna sente nyingi kakati ne beesanga nti chairman oba CEO wa UCDA oluusi yagulira minister wa agriculture oba PSC etiketi nga balina gye bagenda n'alawense yamugattira kwoli ogwalina okufuna nga bagenze mu ekyo kati eyo blood nayo tugijjewo tufune ekigamba oba bamusiga nsimbi bwe bakirabye gavumenti si balungi ne bakita bamusiga nsimbi be baani abazungu bali ludda wano bonna bemuyita abazungu wano bonna baddugavu ngaffe tweyanziza dakika zino ziri satu zibakwera essaawa omukaaga mpuuga bano General Museveni ayagala kukendeeza ku nsaasaanya si yali badde omukisa gwammwe nammwe nga opposition okutega nti bane essaawa yeno baminisa bakendereko baradisi bakendereko omukisa gulwa gyemukozesezza ekyo twakyogerako ne ku ntandikwa netugamba nti kituufu okendeeza ensaasaanya naye bino si bye bitandikirwako ng'oli mu kwongera ba RDC ba assistant ne ba deputy ne ba advisors mukikozese kati sitwagala kusooka ku kino nze ndowooza nti okuba kubula gye biggwera medi ensonga eno eri ensonga ya buyinza ensonga y'emmwanyi si mmwanyi bumwanyi naye ku controllinga buyinza na controllinga bantu General Museveni yagambye nti emmwanyi ebbanga lino lyonna be bazirwaniridde bakola ki naye ensonga erindi mwe muliwo ate wadde mwagaani ababikola bebagaba ensigo bebagaba endokwa gwokimanyi medi nti Amini yaleeta kuno ente zinosobola yabeerera president ne munyonyi eziyitawo n'omunyonyi kakati n'Amini bwe yaliwo yakola bye yakola nammwe muli mukoze bye mukoze temwewaana ndi mubikoze mwebadde mulina okubikola akakambi gyonze nabiteekawo obujego abiteekawo kibanyiiza nakyo ekyo nobokeera ku kibanja kyo n'owaako ab'emasulite ekisaawe kya community mpira tosobola keera enkyalo oganda ngenda kuzimbawo akeedi kasita ekintu okiwa ekifuuka kya lukale bw'oleeta ensonga n'efuuka ey'olukale tebeera yo oba tolwaninga makaago oba oleeta ekitongole n'okiteekawo kikolera abantu tekiba kikyo nti kiri personal oba wakola obuvunaanyizibwa omuntu yenna bw'asobola okukola ng'ali mu buyinza n'olwekyo abantu baffe kye mbagamba naddala ababaka bannange mu parliament nti tubeere n'embeera ewuliziganya okutegeera kiki ekyokukola ekituufu tunabagambye ku ntandikwa nti ensonga ziri bbiri emu y'amateeka endala ya byabufuzi zombi tukkanye engeri yozikwatamu obudde weebuli n'obusobozi weebuli
obuyimiriza ensonga eno neba nga tegenze mu maaso. Namba zitemuzitya kwa mudda kawairo kakuba ku kalulu. Lule mwagenda bafuna kilometano musanvu mwafuna sawa musanvu. Anti numbers reality tubawo obutwa. Botegeera nti olina by'otasobola kukyusa osala amagezi engeri y'obyang'angamu abatusinga obungi tubawe butwa baveewo ekyo batasobola kikola ku ssaawa eno then ofuuka nkerettanyi n'omanya nti ndi ku nsonga eno emu ya byabufuzi emu ya amateeka ntambule ntya naye ebyokudda eyo okwogera ebigambo ebisongovu gundi oliwa gundi nga tewazze oleka gotuddemu olukwe nategedde gundi baabaguze ebyo by'ebyobufuzi ebyobwannakigwanyizi tebijja tuyamba ku nsonga eno naye mu byonna maliriza nga lwa Buganda nziramu eddoboozi lya Kiba Katikkiro emmwanyi muzisimbe emmwanyi za jjajja nga tebifaanana ze yanogako nakati ebikolo bikyaliwo kitegeeza mukitegedde ligimu zijja gende emmwanyi zijja kusigalawo muzisimbe ate mu bungi. Luba Kyoya kasoke nebaza abakulu abali mu studio omwo lanze Luba Kyoya naye nja kutegeeza era guli yageddemu nnyo mwami oyo imaamu tupeze Museveni nti tabyagala era ne palamenti nyiri yankubuli tetuyambyeko mukulu mmedi n'abatuwuliriza fenga abali ebintu mu Buganda nga wulira tulima emmwanyi tetulima amayirungi Butambala n'awalala amazima Buganda kokasi nayo tekoze gwayo tulikiwawo omubiri kibanze naye nga Buganda kokasi ebemu n'Abanyarwanda nga Honorable Solungu n'abalala nenda zemaliza tutegeeza mukulu owekitiibwa Mpuuga n'oyo mukulu w'abalima mukulu Mpindi mukwano gwammwe nnyo sipiika wa palamenti badde wammwe nnyo ate ebintu ate yabirwanyisa kati omuntu akola atya okulaba nga muli ku CBS mugende mugambe sipiika nti atuleke Museveni tuwagala sipiika wammwe nnyo ate atulwanyisa ate nga kiri mu palamenti abamanyize gapereddemu nze Luba Kyoya mugende mugambe. Hello Sajja wa Kabaka Medisereko sebo duka emisinde mukama wange balo tuweereza amine ne erinnya lyange Salongo Sekalala nga nsinzidde Butaaya abakulu mbalamusizza boli nabo mu studio naye nze nsemba ne kibafundikidde nabyo emmwanyi tuzirime emmwanyi tayi agenda zitwala emmwanyi tuzirime zibeerewo mpaka ebbeeyi bweribeerawo era tujja kubeerawo mpaka nze mbakubiriza bannayuganda tugende maaso n'okulima emmwanyi Salongo Sekalala akulu toyanze Sekalala. Hello sebo we bali kuweereza onani abatanze agimakolo kavuma oli otya sebo mwe tuli mu ggwanga tutunka nabyo kikiganyi embeera togimanyi omusajja ne ketwasigaza akatono wuyo afunvubidde ate nve nabbingo ku makya emmoroka zimpiseeko ng'aba NRM oba Mpindi bamulese bulesi bakimya amabaasa balye mu biyenje byabwe olukwe naye toseka bino ebintu bizibu. Mpindi yabaddeyo wangi Mpindi yabaddeyo yamaze okuzinga okuzinga ebbaasa tulabye n'eggwanga naye Mpindi kansabe tobeera mu abo naye nga nzize ku nsonga yesebo njagala okugatta eddoboozi erigamba nti Ssaabasajja Kabaka yatuma Katikkiro we ow'ekitiibwa Kabaka w'ebweru Charles Peter Mayiga tulime emmwanyi ekyo nkikubiriza abantu ba Buganda tukittanire waakiri obe n'ebikolo 10 ku kibanja kyo. Ekyokubiri njagala okubuuza okwata otya Honorable Mpuuga nsaba onnyinyonnyola ekintu kino n'okwata factory y'emmwanyi eya Inspire Africa Coffee n'ogizimba entuŋŋamo nga tulina Coffee Marketing Board etuli wano Kinyana Mpindi emezeemu muddo erimu lumbugu oba oyagaliza ekirala ekinnuma nti mu nsi yonna Brazil yafunye ekizibu ky'emmwanyi omuyaga gwagikubye ne mu nsi eziriraanye obuga abantu ba wano mu Uganda ne tufuna omukisa. Nze naali badde ndowooza nti abakulembeze mu kiseera kino baali badde beegatta ku nkola ya mmwanyi terimba na kuvuna leediyo nga bakubiriza abantu kulima mmwanyi so si kulwanagana n'abazikola ki n'abazima n'akasembayo. Njagala okusaba abantu ba wano tulina ekizibu wano mu Buganda bw'oyogera nti nze ndi Muganda ndi Musiraamu oli musosoze bali abakyogera tebaba basosoze naffe tubeere n'ebbeetu oli bw'atusosola naffe tumubuule. Makolo Kavuma osungu badde bungi. Hello Tebuliba galawo nkulamusizaako nnyo taata zasaba omwoyo gwa ggwanga Seremba galawo ndi Wene UP pulezidenti wange Kyagulanyi Sentamu. Ekisooka kya byonna
nga tutandikidde ku muganda waffe Muwanga Kivumbi okwogera ne Mwami Museveni mpulidde Honorable Mpuuga amuteeka ku nninga tekyabadde mu Lukanga kati kibaddemu ekyo ssebo ekyo kituufu anti mbadde kati kankiveeko ekyo bwana Medi genda ku mwanyi byonna nga tuli mu mbeera etunyigiriza nga batujjako emmwanyi baagaluziwa mukulu lw'aboogo ku kampuni yaabo ba ku kitongole kyabwe kye baakola ekiri saidi z'embalala tubadde tubasaba kiki ekigambo ozizza mu mwanyi namwe muleete ente tuzizze eno mu mwanyi n'amata gadde eno tole okulaba nga tubirambulika wamu bwe bwategedde nti abantu baagaggawaddekokko mu kyalo muteekawo embeera olw'okuba mwamanya nti mulina kufuga banaku mulina kufuga baavu n'abaavu banyiiga tubalabula tujja kunyiiga emmwanyi mpindi sibula Medi ekizibu kye tuyina mu ggwanga lino be bantu abo abafaanana nga Serembajjime era be batuleetedde obuzibu abantu okulowooza nti ensonga eno ya Buganda era nereetera abantu abamu okugyesalako olutalo lwe twandibadde tulwana n'olwekyo abantu abalinga abo baleke ebintu bino kubiteekamu bya mawanga ago byowulira era bye byavaako ebyo okuwulira nti Museveni yayagala kussa Buganda bwavu ne tuva ku mulamwa gwe twandibadde tutambulirako ekintu ne tudda ku mbeera eyo efaanana bwetu naye njagala kukubiriza okusookera ddala oludda lw'opposition mu parliament mbedi okimanyi nti opposition mu parliament teyalondera ku saidi ya kusigaza butagenda ku second reading kubanga opposition basoba mu 10 oba bali 10 oba mu 2 betemamu bonna kati waba opposition nga betemyemu kubanga ye namba bo bagamba be balwanirira abantu abali mu government tebalwanirira abantu eyo namba yandibadde etandikirwako eyo namba gyolabe y'ensanvu mulimu n'abeenaalemu abagiyingiramu bw'onoogenda okutunuulira ennyo ojja kwesanga opposition tebawera abantu 4 kati mbadde nsaba opposition omukulu akulira opposition akunga oluuyo olwo omukulu akulira Buganda caucus ayingire mu caucus ez'enjawulo kubanga tulina caucus y'ebusoga eyakyoli eyaki abaguze ensonga eyo beegatte gye tuli kakati tujjemu n'obbugumu lino katulabe tagenda kutuyamba kubanga ennamba temala ekyokusatu speaker oba twagala oba tetwagala mu mbeera eno tumwetaaga n'okusinga we twetaaga omuntu omulala amaanyi ge tuteeka mu bifo ebye mu bantu ab'enjawulo tugakendeeze tuteeke amaanyi ku speaker tusobole omufuula mukwano gwaffe kubanga otandika omuga jangu weetonde tukuwadde paka lwakubiri bw'otajjojja tulaba kati enkyo n'oyimirira okyo osabe omusaba oyogere ng'otuuziza press conference anootinga buli amwewerera ate ekyamusaba ayogere ku nsonga bw'oba toli mu byabufuzi kulaba ku TV na kulaga nti okoze nnyo bw'oba oyagala kutuukiriza kiri ky'oyagala lobbying abantu abamatalinga ku nsonga eno Commissioner Galaw yakubaza bakubye amasimu tukkirize nti ensonga eno eri gyoyinza okugamba nti ennamusa yatuuka dda ku nnyooge abantu baffe abali yabatuwuliriza akaseera nga kano buli muntu asobola okwogera ayogere naye n'abaagala okwogera njala kubawa amagezi musooke mwebuuzeeko bye mwogerako mube nga mubitegedde kijja tuyamba okufuna eddoboozi eryawamu yonna gye mutambulira ku mikolo ku kwanjula ku mbaga ensonga mugyogereko efuuka ensonga ya ggwanga Buganda yagiwaddeko obukulembeze ekyo talina kukyetonda naye bannayuganda bonna ensonga eno naye nga bwe ngambye Medi ensonga eno gyeggwera ya buyinza y'abantu balance of power mu ggwanga bwetyo bwe bitambula gye binaggwera era ojja kulaba nga Mwami Museveni amanyi alina ensonga lwaki asitudde eddoboozi n'okutandika okutiisa ababaka naddala ab'NRM beekweke ate balina baba beekwese ate ffe abali mu opposition tunoonye engeri y'okubawumbawumba bategeere nti obulamu bwabwe bw'ebyobufuzi tebukoma ku tteeka lino ate n'aba opposition naddala abakulembeze baleke kuteekawo mbeera etiisatiisa bannaabwe twetaaga obumu okusinga bwe twali tubadde kituufu obukulembeze bwa caucus bubadde bunafu obwenkanidde awo bufune omukisa ku mulundi guno bulabike nga weebuli bw'obanga ovudde nga wadde tolabika tulaga nti kino kyobadde oteekateeka ebbanga lyonna nedda kumaakuma abantu bo mutambule
tuleko kye tutaasa kisoboka nga bwe ngambye nga tuli ku stage eno ey'okubiri okugamba nti obuwaayiro bulenyibweko tuyisa amateeka ne tugamba we stay over this clause bwe mustayinga clause etteeka liyimirira okutuusa nga waliwo okwebuuza okumala tuggyemu ekisinga obuki obulungi ebyobufuzi tubisobola ne waliwo n'akadde ak'okuba obukulembeze neyanziza yera kukunga bannabuddu ndowooza manyi mwaweddeyo dda tugende tukola omukolo ogwo tugumale kubanga twabimanyiira abakodomi bange ab'ekyaggwe tunasinkana nga ogw'embuga guwedde mwebale nnyo okumpuliriza